kyokulya tugenda kukwata tumanja tugenda kukola tumanja tugenda kukola bannange batudukirire tunalyaki batuyambe buli onnamawulire yenna buli omu gwe kikwatako bannange otusaba buyambi tubegayiridde lwakisa temutuyambangako tutuye omulanga bannange batuyambe batusaasire batuwe kawunga n'ebijanjaalo kino kye twaguddeko najja muno mu 2000 naye mbadde sikirabangako guno gwe gwasoose n'ekyokulya tuwamanta tubadde tuwamanta tetuyina kyakulya bannange batuyambe Ministry of Elesse oba ya bwabulamu naye batuyambe oba yaki batuyambe bannange bannabanja bonna baminisita bakayondo ba MP bonna MP bwetwayonda kayondo atuyambe batudduukirire batuwa akawunga bulijjo bakawanga b'ettawuni n'enaffe ab'ekyalo tukagala n'ebijanjaalo byona byafudde ennyanya zafudde emmere yonna yafudde tufuna kye tusigaza wadde n'ekimu tukabira gavumenti etuyambe etutaase tuli ku looni sente batubanja akamere tukaaba abaana bagenda tufaako njala tetumanyina kyakukola bona b'MP batuyambe pulezidenti buli omu asobola atuyambe bannange tetumanyi kyakukola kino ekyatutuuseeko sikirabangako mu Uganda muno sikirabangako gyoli yonna yonna bannange nfukamidde njogedde nga nfukamidde ow'ekitiibwa nabbanja munnange tusaba otutaase byona emiti amatooke ebijanjaalo sikyalina kendo nakasala muka Katonda bw'otuuka ewange olabanga kisaawe ky'omupiira ekiriwo ate kuweggulo naku z'omwezi 8 ku independence ekyalo kye bayita Bwanika mu muluka gw'ettaba nakyo kyafunye obuzibu kugatira n'ekyalo ky'e Kabanga kumpi omuluka guli ogwalimu ensoke era omuzira gwagudde ebirime by'abantu byonna ne bigwayagwayizibwa balina emisirize gy'ennyaanya ne giggwawo abantu babadde batadde ssente zaabwe mu kaseera kano ak'omuggalo ak'enfuna entono abantu bagwibwako ekizibu ekirala ekiringa ekyo